buli asoma Qur'ani n'agikuguka n'agitegeera amakulu gaayo atandika kuba bitabo. Okuba ebitabo twakiganda wasa kiyita kuba bitabo naye kuba kuloga. Kuba kuloga? Yeah. Just wali tuba twabikako bubisi. Kuba kuloga. Abalogo oba ofuuse mulogo. Ate nga bakozesa kitabo kitukuvu. Okozesa nti kati ekyo kyakozesa ng'eddagala. Tojja musanga nti anonye agenze mu lusiku n'anona ebbombo, simanyi olweza, simanyi ki. Okitegeera ye kino ekitabo kyakozesa ng'ebbombo n'olweza. Naye kibonoomu maanyi ga misambwa egy'omu bbanga nga kyovola Bayibuli ekugamba nti waliyo ab'amasaza ab'omu bbanga. Era abo bwe tulifuna akadde tugenda banyonyolako ab'amasaza abafugira mu bbanga. Abantu balina nnyo endowooza oba balina nnyo okumanya okugamba nti wansi we wali emizimu wokka ne mu bbanga awo waliwo ki? Waliwo naye egifugira mu bbanga awo. Okitegeera kati kibonoomu ali mu kika ky'emizimu egifugira mu bbanga. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda 99 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Beera kimu ng'enkuyege abaganda mu abaganda ne mu kiganda waza titussa kimu nga nkuyege. Lamin anta faudu billa alkayaifa nti bw'olimanya Katonda n'okussa ekimu wal allaja wal amadin sallallahu alayhi wa sallam omanyi lwaki wabula gwe aliwo yagambira nti Allah subhanahu wa ta'ala kati bw'oba oli musajja mukkiriza wa busiraamu olina akugamba nti kkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wal madan afaudu bil kaitha afaudu la
tetugenda kulabako ku ggulu nga Allah subhanahu wa ta'ala atuyimiridde mu maaso kulla hafadhizi ng'osigala osaala Allah subhanahu bakugambye wano nti agenda okuyimirira mu maaso walladami amadin wal subhin wal amadulin wal unkafar nti abo nga tonnabayitako soka twegayirire ono Muhammadi asobole okuwegayirira bano ba Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okuyitawo tuyingire jjana. Olwo olaba Muhammadi tannayitawo kati ate gwe omugoberezi wano nakugamba mu surati Zuhairu aya 26 nti nali ndi awo nindaba enjuba yenyika mu kidiba kati ng'ogoberera oyo mukadde wange kanywa amazzi tetubavumirira wabula tubabulira kituufu ate tojafunayo akubuulira. Nze nakugamba wano mu ggwanga Uganda tewali gwogenda kuleeta asoma Qur'ani n'aginsinga ekyo kyonkikakasa. Yokaana omanyi Oluwalabu? Omanyi Oluwalabu? Kale gwe lwogere gwe alumanyi. Omanyi Oluwalabu? Lumanyi taata. Era nze nsobola okwogera Oluwalabu n'okusinga olulimi Oluganda bwe ndwogera. Nsobola okwogera Oluwalabu kubanga lwentegeera walamyan walubi afadullaja jallati kafaudu bi innadas. Tetugenda kwegayire kwetonda kugamba nti oba tetwente ekitumanyi tukimanyi. Olwo noddayo mu surati Jini n'obagamba yamin man tasafaudu bila. Tulitegeera tutya nga tetubagambye bano abawuliriza era ab'ekibinja kya Nabbi wala zahafaudu bin inkafal nti mugenda kuyingira ebyo njogera Qur'ani yebyogera bano abali mu kibinja kya Nabbi Muhammadi balina okubonaabona okuvunama ku musaala era tebalisonyiibwa mpaka Nabbi Muhammadi ng'azuukidde ye tannazuukira ate yafaanyakyantawanya kiikino nti Yokaana nze wobeera ng'osoma ebintu ebyo ngero nnyonnyola kyebitegeeza omuyisiraamu kuba azaalibwa tabimanyi anti kato n'abisoma meaning entuufu bagikyusa anti kati meaning tebazifuna because meaning zompa we ziba nga zentuufu nze simanyi Luwalabu naye meaning we ziba nga zentuufu simanyi lwaki simanyi kyemba nkyakolayo mu Busiraamu babawa meaning ndala kuzizo z'otuwa anti kati essuula zino okusoma Oluwalabu ke kali ke nakugamba nti bw'oba osoma Qur'ani oba okusoma Oluwalabu mu kifo ky'okuva eno ng'odde eno y'ovaamu eno ng'odde eno kimu baba bakubuzaabuzizza. Ekyokubiri nti ono akusomesa akuyigiriza afuba okulaba ng'akulungiisa kino kyoyiga atya kuba kati woba okisomye n'ogamba nti no omukulu waaba akyandi mu maaso sisobola kgenda mu jjana olina omusaalira kyembuuza nti awo neetaaga nnyo kumanya weetaaga kumanya nti olina omusaalira kati bano tebakutunuuliza eri jjana gwe tonatuuka gitunuulira bakutunuuliza kusaalira mukulu bakutunuuliza nti buli kyokola kyonna sooka okiyise mu mukulu olwo bo ne bakizuula nti omukulu bw'anaavaawo naawe ojja kukola ki kuyitawo kati bo tebakunyonnyola nti munnange bo tebali direct nga ffe bwe tuli direct nti munnange tukkirize Yesu ogende mu ggulu bo bali nti yitira mwani ate wano ne bakulaga nti omukulu ayimiriddewo tannasala gati gw'olina okusala oli kwona omukulu amala okusala ffe twakkiriza Yesu yafa n'azuukira essuubi lyaffe liri nti gwe twakkiriza yazuukira naffe tusuubira okuzuukira kubanga yazuukira ontegedde bo basuubira ono alimala kuzuukira nabo bafune essuubi erikola ki erizuukira wewalika n'aluzaala obutamanya olwo Katonda nzijjayo nnyonnyola abantu bategeere okumanya kiki kyennyonnyolako ayina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa sigamba abasiraamu nti bakyamu mulimu abasiraamu nga balimu lwa butamanya abalimu mu kumanya abali mu kumanya obusiraamu beebo boolaba abakuba ebitabo anti abategedde obusiraamu eno nawulidde sigwala nawulidde seeka nti ali mu bizibu seeka ki seeka waffe ono eyakolimira omubaka
nagamba kachibeki omubaka tagenda wona nawe bwali mu bizibu simaya bya trafficking simaya cha trafficking biki traffic ya mukute wai musimanya ino simaya jabasa mbwa kukusa abana tetubimanyiiko ebyo nye mukadde wange gwe buli asoma Qur'ani n'agikuguka n'agitegeera amakulu gaayo atandika kukuba bitabo okukuba ebitabo twakiganda wasa kiyita kukuba bitabo naye kuba kuloga just wali tuba twabikako bubisi kuba kuloga abalogo oba ofuuse mulogo ate nga bakozesa kitabo kitukuvu okozesa nti kati ekyo kyakozesa ng'eddagala tojja mumusanga nti anonye agenze mu lusiku n'anonayo ebbombo simanyi olweza simanyi ki okitegeera ye kino ekitabo kyakozesa ng'ebbombo n'olweza olwo aba afuuse mulogo kati bano abatanategeera kusoma nakutegeera biki bye basoma kyovula nti bo babeera wali tusaale kyebasadde subuhi kyebasaala zuhuri kyebasaala magaribi kyebasaala aswiri kyebasaala isa bo bali bagoberera bugoberezi mu butamanya kiyeye tugende layini lumu omwana yabuuzizza nti Yokaana egundi poze egundi eri luddawa Mekka kabba anti kabba ne Mekka yanjawo Saudi eri Saudi Arabia Mekka omwana yabuuzizza nti Yokaana okugenda Mekka wayina passport Saudi wakalabye nakalabye tuwagendesayo wayina passport kamunyonyole bulungi uyo mukadde wange passport yaliwo nga nange ntambula mu bbanga nga tekineetaagisa passport ebintu bibiri nakozesanga nze kenyini passport kubanga sente nayina naye ebiseera ebisinga sipiidi ey'okusituka ng'omusambwa yanyanguyiranga nnyo nga tekyetaaga ki naye bwe kyaba nga kyetaagisa passport ng'era nnyo okubaawo kitegeera kale ekisembayo bwe naddamu nempuliriza mu bujulizi nenfunamu ekirala nja kukibuuza naye ekisembayo okusinziira ku bujulizi obwa bwe mwakola emyaka oba emeka emalaga mu 2025 kati tuli mu meka ogamba nti wajja ku alidina ng'ozze kusoma obwaffe watugambye wajja ku alidina ng'ozze kusomesa bakitakola ki kati awo wenyini kutooza gino majinisi awo wenyini bw'oba okawulidde obulungi waliwo we yaleetera oli muganda wange oli gwe nali naye gwe najja gwe nasinkana ye era namugamba bw'owulira mu nnyonnyola akugamba nti namugamba ŋŋenda kusomesa wa alidina ate n'ekira kyolina okumanya nti kiganda ye yayagalanga ye yaŋŋambanga ekyokwogera ebiseera ebyo pasita ye yannyonnyolanga nti kati wano yogerawo bwoti yogerawo bwoti ng'olwo yedifendinga kali nti bagambe wazze kusoma omuntu kyali kimuje kubanga mu biseera eyo n'ebbanga emyaka gye nayina omuntu wamunnyonnyolanga bino byennyonnyola alaba nga tabifuna tabibayinga alaba oli mulimba okitegeera omuntu omugambe ng'otambula mu bbanga so mwawandiika script yamu gwe nekiganda byemugenda okwogera gwe ne pasita kiganda twawandiika ate kiganda tetwawandiika ani kyenkugambye ati mwawandiika script gye mugenda followinga wano yogerawo oti wano bino byogere byo bituufu wano kakyusewo oti mwawandiika script naye webale so mwenna mwali balimba ye yetono nze navaayo nendokoka nenenenya ye yali avuddeyoko ewali kanaaluzaalawo nze navaayo okimanyi n'okunneewakana yaneegaana nti nze sibeerangako ku kyaki pozi yali pasita mwebe omusajja we simanyi manyi tiktok naye ku social media kuno abantu beetuuma amanya wano de naye nze nalabako pasita mwebe kati nga namusanga oba yoyo simanyi nali nvuga nva wa mama Doola
nali munuwayo no director ngenda okulaba omuntu ankubira eŋŋombe nzire ebbali awo amamadola naŋŋamba gwe toddamu kwogera ku musajja oyo omusajja alinga kitaawo yakukwatako wabeeranga naye walyangani nembuuza ate gwani ayogera wakoze byokuswaza wakoze byokwogera ku Kiganda nemugamba nti obadde oyagala njogere kwani taata gwe mmanyi oyo gwe mmanyi babiraba oyo pasa yansanga ng'avuga nze nali nvuga Nuwa ya Black ye ng'avuga ka Makex akatono ne bw'oyogera buti kirabika yoyo yayomba nnyo n'ayomba nnyo era waliwo abavubuka be nali nabo mugamba ono omusajja muleke ayogera kituufu kyalina okukola ki era nze siina musumba gwe ntya kwogerako naye ono Kiganda sobola mwewala mu bujulizi bwange olwedde mwali pasita oba akola atya kyekiri kye nakunyonyola kizibu kyenyina kati kuggwe musajja butamuyita bishop oba pasita ate lwaki mbamuyita tannavaayo kwenenya nze sinakalaba mpaayo kakiriki ayina kwenenyeza gwe yenenyeze Katonda anti oŋŋambye waba yakola ebibi nga anti nze nga navaayo nenene ebibi tonnakkiriza nti yakola bibi ku ebyo byonna byoze ng'owulira mu bujulizi anti kati omusajja woyo omugambe mukadde wange naye omugambe nze nkumugambye ayenenye alokoke ategere Katonda ow'amazima ekyo nakyo mwalimba wali ozze somesa si kusoma nali nze kusomesa kyekyali kindeese ng'era abasajja be najja okusomesa nga bafudde eri bazze eno naye nga tolinawo anti kati bwe nandi mugambye nti nzize kusomesa ne bali abasajja abaali bavudde Saudi Arabia awo ebitiibwa nali mbimutwalako okitegeera ng'ate ye teyali tayagala kutwala yali ayagala asigale ng'ali waggulu kati ate sijjukira bulungi naye aka Lugabire oba simande bakuggyako Lugabirezo oba ne weerabira ki muzeeyi wo kye yatwala kati sirika sooka onnyonnyola awo wenyini ku Lugabire Kiganda alina obukakafu nti Lugabire eyo yagyokya Lugabire baagyokeza wano ku Lubaga Road olaba ndowooza wali mu bujulizi tulaga nti Lugabire aginzigyeko nzije na Lugabire naye mu bujulizi ate buno Lugabire erabikako wano mu Lubaga Road kyekiri kyenkusinze nekugamba nti eri saasumulukukirayo eno wenkola ki kanywa amazzi omwanya omusajja yagamba muna omusajja tumwesibirako bwere omusajja mulungi naye ngaomusajja mubi kambuze ekibuuzo ofaaki ate nfaaki ofaaki naye nfa abantu ofanaki naye ngezaako okutegeeza abantu asomese Katonda ow'amazima kubanga oli yagamba oli yandigayo omusajja takuddamu naye gwe omuliko tanziramu ye bw'aba tazzeemu kirungi naye ng'ate amanyi byenjogera bituufu kubanga singa bibadde bikyamu yandivuddeyo n'awakana pasita Mwebe bwe yategeera nti munnange n'obutambi nalina Ekiganda wali ozzeemu omuwulira yasirika kubanga yategeera amazima kati ne bano taddamu kubanga amanyi muntu bw'otegeera ensobi ze era nze kyemusaba pasita Kiganda waali wonna aveeyo yenenyeze eggwanga ku bantu be yalimba olwo enjiri egende mu maaso abuulire Katonda ow'amazima oba asigazaamu abantu 3 mu kyaki kasira abo ng'aba ababuulira ekituufu abantu bajja Katonda ajaleeta abantu abaki naye nga okuyitibwa kwe kwali ki addeyo mu kuyitibwakwe yatundanga nanasi yatundanga misumaali nakasero biki Mukama n'amuyimusa kati n'ava ku Mukama oba n'agwa oyinza okusanga yagwira ne wali we yawasiza abakazi ababiri tubadde tuwakana Samike gemanya gange tulina Yokaana Roland Seluyima ku kamera yaliko tugezaako okulaba nga tutanye leero tetubadde nnyo ku mboozi tubadde nnyo mu kuddamu na kugaziya ebintu ebimu oba oliawo byetaaga okwogerako manyi Abaganda bagamba ow'ebbango otamuwemukira teweebika so amannya nsuubira amannya erinnya eriyiseemu lya Bishop
lwa nsonga Yokaana ye agamba mbu talina waasobola kwewala kumwogerako lwa nsonga mu bujulizi bwe erinnya ate nabo abatuuliza bamwewuliridde mu butambi so ne mu butambi kyenkakasa kyo kiri nti obutambi bw'oyogerako gye buli era bwakolebwa bwatundibwa kyogere bwakole mwabukola ne tubutunda ate twabukola bubeeraawo okitegedde simanyi oba akasente walyangako obanga banayeyagaana ani kyolinga agamba nti tekyolinga akigamba ne pasita Mwebe nti omusajja kyenva mutwalaganya teyampa kasente ka busiddi oba omusajja teepu bwe mwatunda diiru pasente giweeti oba kyagirira nga bwe busungu obusungu oyina bungi si busungu bwokka naye okusinziira omusajja byakola byayogera byalaga abantu si kyali munda yambadde eddiba lya ndiga naye nga munda musege nze nkugambye lwakuba tonafuna bantu ebbanga ddene limwabukolera asobola obanga yenenya ekyo tokiinaako bukaka wakati kyoleese ekirala bulijjo kyesimanyi nti ate kati gokakasiza nti bye mwayogeranga bya bulimba nze nno nali mmanyi ekyobulimba kyalimu kimu kya muti tegwatemebwa nga yewayogerabiraba bingi naye kati woba oŋŋamba nti mwatuula ate omusajja nayogera kino wano yogerawo wooti ng'ate yali bishop yali pasita mwali bafere ng'ate yali pasita kati weebuuza abaali mu kyaki ebiseera ebyo abajjanga mu overnight baalagawa atumalirize Yokaana tumalirize ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 lusanvu 15 oba noti 787 996 Lukaga Musanvu. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions.
mukadde wange tweyanze gabadde batugoberera katusinkana omulundi ogundi tusaba Mukama Katonda wonna wooli wonna wootulabira mu kifo kyonna kyotulabiramu mu kkuŋŋaaniro lyotulabira wonna naawe atuwakanya naawe anyiize ayomba tukusabira Mukama atuweera omukisa olwo tunaddamu okusisinkana olungi ate balonna nga bali eyo mubuuze ebibuuzo temusirika kubanga bwe mubuuza ebibuuzo si kirungi kuddawo n'oyomba bwe kyotategedde mbuuza kibonoomu yaani kibonoomu wabadde oyagala nkubunyonyole ku kibonoomu ayita mu bbanga oba namubuuze tuli off camera kibonoomu yaani sooka omalirize n'ekyo kubanga nasooka message nenjiraba nesigitwala nga nsoma omukulu n'addamu n'awandiika n'agamba nti yajja kibuuza paka n'agamba taanya ku kibonoomu ntanye ku kibonoomu oyo mukulu Edgar mukadde wange kibonoomu kyekintu ekimyaso kyolaba ekisala mu bbanga awo kibonoomu eyo bagikozesa ebeera mu bbanga mu bwengula ebintu bibiri kyetwandiise satellite abamu bakiyita emunyenye etambula omuntu okimugirayo obulungi omugamba ekimyaso ekimyasa nekikola ki era bakadde baffe batugambanga nti bw'olaba kibonoomu saba kyonna kyoyagala ojja kukola ki ojja kifuna naye kibonoomu maanyi ga misambwa egy'omu bbanga nga kyovula bayibuli ekugamba nti waliyo ab'amasaza ab'omu bbanga era abo bwe tulifuna akadde tugenda banyonyolako ab'amasaza abafugira wa mu bbanga abantu balina nnyo endowooza oba balina nnyo okumanya okugamba nti wansi we wali emizimu wokka ne mu bbanga awo waliwo ki waliwo naye egifugira mu bbanga awo okitegere kati kibonoomu ali mu kika ky'emizimu egifugira mu bbanga omukulu ndowooza omuzzeemu mpozi nga alina ekibuuzo ekirala agende oba tokitegedde bulungi ng'olaba bakubuzaabuzizza ddamu era nja kukomawo wano kibuuzo kansula ebibuuzo mbibuuzizza ebisigadde tunaabiraba olulala so obadde omaliriza oba olina byokyayina mpozi kyensobola obagamba nti atuwuliriza wenna atugoberera kulamusizza era nkwagala nnyo mukadde wange ngenda kuddamu bwe tuba tuzzeemu okusisinkana Mukama akumpeera omukisa ate weba temusisinkanye era tujja sisinkana mukadde wange kimanyi tulina okuddamu tusisinkane kubanga abantu bakyalina ebibuuzo taata kale nja kusembyayo nga ŋŋamba bintu bibiri ekisooka abasumba mweddeko nandambye tweddeko nenze siri musumba abasumba mweddeko nze ndi muweereza mulekeraawo okubuulira enjiri eri sensational wanjogere ntya ekyamuukiriza mulekeraawo okubuulira enjiri ekyamuanga atumanyi lusonga kayiseemu bwisi charity begins at home mulekeraawo obuulira enjiri ekyamuukiriza mulekeraawo obuulira enjiri nga mwe mwagala kutrendinga ku TikTok kufunamu mulekeraawo okubuulira enjiri nga mwabafunamu mubuulire enjiri nga Katonda yafunamu kubanga nkubuulira egyo emyoyo gy'obuza bagenda gikubalirako ddala ekirala ndowooza nti omuntu waaba ayogera mazima nga naawe gwayogerako okimanyi mazima ekyomukubira amasimu ng'okangakanga kifu ndowooza eno kyano nga nakedde ku makya oli nankubira essimu naŋŋamba Sami kubanga akubidde Roland oba omulala yenna banjogeddeko kino naye si kiki si kituufu badde njagala ompe omwagaanya nzije nkittaanye tetusobola kugaana nga we nabagamba YouTube channel eno teriiwo kurunninga agenda ya muntu yenna era nja baleeta mwenna oba olina kyoyagala okuttaanya so okukangakanga tukuleke kuba tekujja kukola nina ekintu kimu kyemmanyi okuzaalwa kumu n'okufa kumu ate tewaliiwo chansi ndala omwana nga wakuzaalwa
ajazaala oba oyina oba toyina oba bw'okufa oba oyina ssente oba tolina olina okugenda kiringa n'otulo okimanyi okwebaka obeera ng'awumuddemu ayegezaamu okufa oba olina amaanyi kyomanya buli kiro we twebaka tuba twegezaamu we tunaabeera nga tukitadde nga tufudde kale mwenna mbassaamu ekitiibwa gyonna gy'olabira nyinza oba sikoogera linnya waliwo omukyala agezaako bambi twogera nnyo naye aŋŋamba tontumirako naye erinnya nderabira sirimanyi erinnya ettuufu wanda Regina something like that nkutumirako nnyo mukama gw'alaba akumpeera ekyosinga okwagala amiina sikimanyi gwe mutima gw'okimanyi akikumpeere tubaagala nnyo mweraba ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.